sheebah no yingirawo mu bufumbo bwa munno n'abukulekera n'agamba okay start it nozaala omwana wo mulungi sheebah omwana wo mulungi omutukubye mu face tumulabye mulungi bwamala bwoti muzaala n'olaba ekintu tekiri beautiful oyagala biwedde n'ogenda n'ogamba kubira oyo omukyala ampa abo abaana njagala nabo babeere part of this beautiful thing abaana ne babakuwa sheebah abaana noba kuba omwana wo kale katukwate video for public relations tulage nti it is still a beautiful thing. Sheebah is not a beautiful thing anymore. It's not a beautiful thing anymore. Aba abaana bajja kukula nga tebalaba taata waabwe era gwe nga bwe wakula. You have destroyed their family. Over scatterinze. It's no longer beautiful. Naye olinga omuntu ayine etima eribi nnyo like you bw'obanga toli muganda wa Lucifer gwe Lucifer mwennyini ye gwe Lucifer gwe bagoba mugulu ng'ayimba ne bamugoba n'ajja wano ku nsi wagamba toyagala bufumbo wagamba toyagala marriage omusajja omujje mu marriage. All of us know that you don't want marriage naye nga deep down nze nkimanyi simanyi oba waliwo abalala bakimanyi oyagala marriage sheebah kuba tewandi yagadde ekintu ekiri beautiful nga kirimu omusajja abaana n'omukazi tewandi kyagadde singa toyagala marriage oyogera bwotyo lwakuba tewali musajja gwolaba eyali akukwanyeko gwolaba nti osobola okubeera naye so obwa selfishness bwo n'ogamba kanziba omuntu abadde mu bufumbo naye kati omaze omutwala ojjako otyo omuntu emmere gy'otayagala okulya n'omala n'ogiyiwa wansi ku ttaka omuntu emmere abadde agirya omuntu abadde hungry for that mmere n'agirya naye n'ogimuggyako n'ogiyiwa wansi togyagala oyo musajja tomwagala naye omujje ku baana be abaana be tebagenda kukula ne taata waabwe sheebah mu mutima gwo singa yegwe mukazi oli abaana bo n'obalaba nga babazunza babatwala eno by a woman that just destroyed your marriage. Abakazi bangi sina kugamba nti baagala nnyo marriage by the way. Sheebah kankubuulire sina kugamba nti baagala nnyo marriage. Naye bw'omala okubeera mu marriage otandika okwagala omuntu wo mu ngeri gy'okugamba nti ono omwagala lwakuba ye taata w'abaana bange. Ono omwagala lwakuba I have seen him or I have seen her in their lowest moments. We have been together through thick and thin. We fought battles. We have reached here. Ebenezer, this is the far the Lord has brought us. Nemuberanga, it's that is keeping you together. There is nothing to write home about. There is nothing. Era sheebah, I challenge you. Bw'obanga olowooza nti oli w'amaanyi funayo omusajja agenda kwagala. Naye kyemmanyi togenda mufuna. Era omukisa ogwo toguyina. Oyina omukisa gwa ssente, oyina omukisa gwa feemu, oyina omukisa gw'ennyimba, naye ogw'omusajja lekeraawo okwonoona obufumbo bw'abantu abalala. Omukazi yali ayagala bbaawe ng'ayagala kubeera wamu till death do them part. Until you came in the picture. Toyagala musajja till death do you part. Tomwagala. Naye n'omutwala. N'omujja ku mukyala we, n'omujja ku baana be. They will not grow up in that beautiful thing that you admired. Kakati nze maama wange yaŋŋamba nti jola ebintu birungi bingi mu nsi. Naye si kugamba nti buli kintu kyonna ekirungi kirina kubeera kikyo. Olinga omuntu asanga omuntu ng'ayambadde olugoye olulungi n'ogamba olugoye olwo lukunyumidde lumpe. Learn to appreciate things from a distance. They are looking good together. It's okay. Oh, God bless them. God bless them. You don't have to have it, sheebah. Naye sheebah oli muntu mubi nnyo. Oli muntu mubi nnyo. Nze nali ndabye abantu abali selfish. Naye gwe toli selfish. Oli sitaani yennyini gye batuma ne bagamba this is a weapon formed against marriage. Kubanze ndaba wandibadde ng'osanyuka ng'ogamba nafuna omusajja bw'aba ng'ayagala kunkuba empeta nja kubeera naye nja mufumbira nja mu organizinga mwoleza engoye kubanga that is a traditional woman. I am talking this njogera bino lwakuba Uganda is now a broken country. It is broken because we have broken families. Uganda kati etuuse ku level nti omusajja akwata omwana n'amukwata n'amurapinga n'amudefilinga. But people look and they say, oyo mwana alimba, bali bekoza, bali bagala sente. Really? Women, mothers, banange, bakazi ba Uganda tuzukuke. Mujja kusirika lwakuba tekibakwatako. Mujja kusirika lwakuba kiri mabbali. But it's coming to you very soon. Because the people that we have in Uganda right now, they are broken. Omuntu bw'abanga asobola okuyimbira ng'agamba, kasita twazaala omwana nga mulungi. Kwegamba, that is the only thing that you see.
out of this situation, that this is all that you see. Kasito omusajja fa abamuyina. Oh my God. Oh my God. It is absurd. Tusaze nnyo level ne tusala nnyo standards ne zigenda ddala wansi nnyo. Naye nga lwaki? Omugaga aveeri n'akusanga ku ttaka lyo ly'obaddeko for 30 years, for 20 years. Someone comes on your land and takes it away from you just because they are rich, just because they are famous. Women, mothers, feminists, abantu abalina amaloboozi muyimirire muvumirire ekikolwa kya Sheebah Karungi kyali mu kukola. Ekyo ekikolwa kibi era n'abaana abakyali bato ebyo ebintu si birungi temubikolanga. Era kati saawa zino njagala mbagambe nti tulina Lucifer ku nsi. Kwali